Abayizi ba ssettendekero w'e Makerere baagala gavumenti ebaliyirira olw'ebiseera byabwe ebyonoonese nga basomesa beekalakaasa okuva olusoma lw'omulundi guno bwe lwatandika. Akulira abayizi mu ssettendekero ono Royce Mbogga ategeezezza nti bali mu kuteekateeka ekiwandiiko kye bagenda okukwasa minisita w'ebyenjigiriza era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni mwe bagenda okulambululira ensonga zaabwe ez'enkizo. Tugezaako kunoonya minisita w'education tuweza kufuna appointment twamuwa petition yaffe tuteekemu ezo ensonga zonna zitulowooza nti zatunuddwako era tusaba university koleki eggulwewo amangu n'embiro. Royce Mbogga asangiddwa ku ssettendekero e Makerere ategeezezza nti abasomesa okugaana okusomesa ne ssettendekero okuggalwa bikolwa ebinyigiriza abayizi n'abazadde n'olw'ensonga eyo gavumenti eteekeddwa okwekuba mu mutima nga tennasalawo kyankomeredde ku nsonga eno. Eno si nsobi yaffe okuba nti management ne muwasa balemeddwe okukola ki balemeddwe okukkaanya so kitusazeewo tugenda kutwala university n'ekikwatirwako bonna abali mu kavuyo kano eno mu mbuga z'amateeka tulaga batucompensating obudde bwaffe tumaze nga tetusoma then ne damages zebakoze nze. Ku ssettendekero e Makerere ebibiina bibadde byereere nga bisibiddwako kufulu era nga n'ebisulo by'abaana nabyo bibadde bisibe. Wabula omukulembeze w'abayizi atutegeezezza nti waliwo abaana abawerera ddala 30 be baabuliddwa we basula nga basinga bagwira. Waliwo abaana abasoma okuva wabweru w'eggwanga nti tosobola kugamba mwana yavudde Germany nti genda bw'otyo kuba tufuna ekiragiro ekyo ssaawa 4 ez'ekiro nakigamba nti ssaawa 2 tunokuba tuvudde mu university nti n'abaana bali bafunye obuddamu mu hostel nabo abagambye bakole ki baveeyo nti kyekiragiro tekikosa ab'e Makerere bokka wabula n'abaana katola abaana ba YMCA mobs institution zazitulugedde Victoria University nga basula mu hostel ezimu n'abaana baki b'e Makerere nti kati ugamba nti ne hostel baziggale n'abo abaana obakola ki obeera obakosa. Obutafaananako nga bulijjo Makerere wabadde wasirifu era ng'abantu ba muswaba nga nabo abalabibwako be babalongoosa. By'ebisulo by'obwannannyini nabyo byagondedde ekiragiro eky'okusiibula abayizi badde ewaka okutuusa nga yunivasite ezzeemu okuggulwa. Abayizi abasula mu bisulo bino babadde balaajana nti ekya yunivasite okuggalawo kyabakosezza kubanga kyabaguddeko bugwi. University closing is not good because first of all we are missing our studies and we don't know how far it will go. So it's not good to us the students. Due to the fact that we don't know the reason why. Ababeera mu hostels bagenda kweyongezaayo ate waliwo n'abarentinga ngabo tebagenze mu hostels kati bali bababala mwezi ku mwezi so kiraga nti eno strike oba okuggalawo university kugenda kutwongeza tugenda sasulira rooms ze twarentinga nga tetubaddeemu tetuzibaddeemu tetusomye ebyo bitu affectinga nnyo. Nzo kya kuggala university nga abaana bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe gwe n'ogamba nti nokuggale Bugazi University ate n'otowa order nti enkeera ku makya abaana bonna bagobe mu zi halls abruptly abaana tebalina transport bava wala Kasese Mbale omwana omusuubiro ky'okuddayo abruptly bwatyo nga talina transport si buli mwana wano nti yeesobola nti alina naye abaana bava wala tebalina transport gwe n'oggala university just like that muwemeddwa okusasula abasomesa nga tewali mwana ayingira examination n'omu nga alina within 100 balance tewali mwana gwe bakkiriza kukola paper sente ze tusasula baziteekawa. Yaddukanya ekimu ku bisulo by'obwannannyini ekya Douglas Villa Hostel Douglas Mayega ategeezezza nti ekiragiro kino kyataataaganyizza enteekateeka zaabwe ng'abayizi tebaasobodde kusiba mu byabwe byonna mangu ddala wabula nga bo be balina okufuna obukuumi okulaba ng'ebintu by'abayizi tebibbibwa. Sawa zino balese ebintu kuba hostel teziringa halls nti omwana obanga agenda waka agenda n'ebintu bye right kati obanga ekiri nti omwana akangeza agenze waka forcefully ate nga okukosa ebintu bino sigala kati awo tuba tweyalikira nkuba security kuva ne basikali bagenda beera tight but also tugenda beera ne weakness ya security eyo. Ssettendekero w'e Makerere yaggalwawo ku Lwokubiri oluvannyuma lwa President Museveni okuyisa ekiragiro ekitaliiko kkomo. Ekiragiro kya President Museveni kyava ku